Kiddemu badde njagala kannyo kaako onakikola kiringa kubuuza nti papa mukatuliki ng'ate musiraamu aba mukatuliki anti papa ne ali papa aba mukatuliki kakati awo just onyanguyiriza bwanguyiza nze mukulu w'oyo kati ampulye nze sirina wakati enjogera nekitakola kyenjagala onkolere kati kyoyagala kati oyagala muto wange njagala muto ogenda muwasa oba just bya inda kumuwasa biri bulungi gwe toyagala kufuuka mukodomi wange oli bulungi emmotoka we ziri ewaka ojja kwevuga bulungi sente tewali agenda kuba konkona ne mama wo ngenda mutereereza bulungi bozi nawe weevuga banvuga buvuzi emmotoka njirina naye nga banvuga mbadde njagala nkuwa omulimu ogenda kawa life ennungi butereevu obimanyi kabeere maridadi sana nga bw'ojjeeka ne bw'okkuba engombe bamanya nti kojja atuuse nange onanfunira ku motoka motoka bwe busolo bw'ennunda oyagala motoka kola ekintu ekyo sooka onfunire boda kubana bagamba njagala boda mu motoka ne boda kikyo singa sooka onfunire boda kubana bagamba ngenda funa boda ne bawakana enkya bw'omala okukola kati kyenkugambye njagala enkya tukere mu vema ogenda kufuna boda mpya lwe kasita onjirawo omubiri n'onkolera ekyo kyenkugambye boda mpya boxa eyo njagala boxa ng'ekuba kimu ate bw'otegeeza oyinza n'okukola ssente n'osinga n'obugaga kuba boda enoonya ssente ogenda kumba boda mpya ogenda mu vema enkya gwe kasita onkolera kyenjagala onakisobola landiroad gwe taata gwe kojja gwanzadde oli bulungi boda olunaku olw'enkya ogenda kutereera njirina mu 5 oyinza n'okunsinga obugaga nga nkuwadde boda naye sooka onkolere kyenkugambye kyoyagala kyenjagala kankaleete kaleete ate wuno abadde onoonya jangu sokoje kiki sooka obuze landiroodi sooka ombuuze fukamira musajja mukulu baana b'ennaku zino nawe bamanyi naawe fukamira obuze landiroodi bambi lwekyo bulungi oli otya lwekyo mpya bakugambye ebigambo byange kakati ono landiroodi omumanyi Mr. Bernard landiroodi omumanyi musajja alina ssente teyemutyamutya abantu banoona ku kyalo bakola ki bamutya wamaanyi alina amayumba okitegedde kakati wuliriza lwekyo nzaani ndi mukulu waani oneegaana kati wamawulira kano kayaye omanyi ono mwagala nnyo kapo wange nnyo buli kimu tukola ki tukikola kati nno omanyi gwe bayita Mr. Handsome omanyi Mr. Handsome sebulungi sebalungi omanyi laba ngeri gyatunulamu amaaso ono ayina boda kuno tobala taxi tobala special tobala amataka tobala buli kimu ekiri kuno kike taata we ye yali nannyini ttaka lino lyonna era be bagenze kiwedde obulamu bwawedde dda gwe oyagala ovuga emotoka good nze oli nafunye dda boda enkya ngenda kuba nga nte ntandika ogivuga ulira n'omwana bwabuuza anti kati wulira gwe nkimanyi onzikiririzaamu era nebyenjogera obikola andodi anayavuwala asuubula amagina ki nansuwa webali nnyo katono omwana yaba mama munyonyole teweetya oli musajja anti
Landlord Mwami Bernard. Gwe nkumanyi. Otandise okwogera ebigambo nga tebivaayo. Mutyaba mukola ki wano ne Rachel? Ati kankunyonyola maama. Mwami Bernard. Angambye enkya agenda kumpa piki. Kati ku piki eyo ngengako Rachel. Nga twetoololamu. Newe wulira. Owulira ebikufubutukamu. Wano kitaawo. Mukwano gwange. Mukwano gwo. Mami Landlord mbadde nsaba ondeke muko n'abaana bano. Odosa bantu bakulekemu. Kyokka kye mbadde nsaba. Ensonga yange. Atofaayo. Katugimayize ne mutya. Ntofaayo ngenda kubimaliriza. Ngenda kimaliriza. Mtyabona kimaliriza. Ngenda Tofaayo katubimaliriza. Webale. Terera. Mutyaba. Obadde yogera kino Landlord. Nabasanze bali bewana. Bagenda mu wabiki. Boda, agenda mukola ki? Sirika. Obadde yogera kino Landlord. Anti. Nze nsose n'enzija. Ate mpitawo byange. Kati anti ne Anti mukoyi. Yogera ekigambo lumutuveewo. Obadde okola ki? Oyo Landlord. Nkimanyi Landlord obadde okola ki naye? Beba nanyini kuno. Gwe nja kukusimbula oluyi. Mutyaba nkumanyi totegeera. Oli kasiru. Kale abadde alina ddiru gyampadde naye nga ndaba. Owoye Rachel. Diru yakuwayo mwanyo. Mutya wadde ogenda kumpaya. Gyabadde akuwadde. Odide sajja sayina amagezi nawe ne weegattako. Mwembi temutoola. Mutyaba nviira ku mwana. Abadde ansuubiza. Va ku mwana wange. Mutyaba nina ebizibu ebimala. Bannange nina emigugu egimala gye neetiisa. Gwe kennyini oli mugugu gye ndi. Abadde. Sirika! Njogera toyogera. Kigambo kye ky'amagezi ekiyinza okuva mu kamwako. Lwaki tobeerako ng'omwana olunaku olumu n'ogamba nti naye banneeka mbeereko ng'omuntu alina amagezi. Oli ku musajja omukulu gwe yagala okwa mwannyoko. Anti abadde agenda. Nagamya sirika. Kaasama. Piki ogikozesa ekyo manya vuga piki. Njayiga. Agenda kuwa mulimu gwa boda kuvuga abantu ku kyalo bayagala mwannyoko. Naye akoze. Gwe nja kukuba. Nviira ku mwana wange. Mutyaba nkugumikiriza ekimala va ku mwana wange. Okiwulira? Gwe tunula eno nga njogera naawe. Va ku ki? Kuno kubeera okulabula okusembayo. Muganda wange. Kubeera okulabula okusembayo. Kenziramu okusanga wantu wonna ng'olina ekyo kisajja. Ate tugenda suula wano leero. Wano. Nze mutyaba. Ogenda kusuula wano. Nsula n'embuzi n'obumyu. Gwe gw'omanyi. Sisulawo. Sinagamba nze obulamu obwange nabuteeka dda. Omusajja ngambye boda agimpa nkya. Obulamu obwange. Kati boda agenda gikuwaatya nga Nabaleka dda. Kale tukaayana. Obulamu bwakola ki? Genda. Gye bwalaga gy'obwalaga. Itawo genda. Ituke genda. Ate Anita. Tofayo abaana bange baleke. Kata nze kambabulire. Abaana bange beesonyiwe otambula ogende. Kambabulire ekisemba. Tugenda kusula wano ine wokusula. Nagambye madamu wange yansuubiza omulimu. Kati gende wa madamu omusaba. Agenda kumpa emmotoka ampe n'ew'okusula. Kiri fine tata. Tofaayo. Bwenva wano. Mutyaba tokyali mwana muto nti onnuma olw'okuba tokomyewo. Tambula ogende. Bwenva wano ne ŋŋenda. Todda. Ne munsanga nga neevuga. Totutwala. Tofaayo genda. Ngenda mu nnyumba ya bbeeyi. Onoofuluma tove. Munsindikiriza. Genda. Mama ngenda. Mutyaba tambula ogende. Ngenda. Tambula onviire. Ate nze mbafaako. Mugenda sirani. Kati gwe jangu wano. Otegeera bulungi. Nawe n'otulaa n'owuliriza ebigambo eby'ekisiro nenda mama. Bade tena mbala ne kazi nyokwekanga yagamba nabadde agenda kumpayo. Zinasanyise nga ndoza landlord. Weekanze. Ng'oyimiridde olinga ekibumbe weekanze. Weekanze maama nkulabye nkusanze weekanze. Edda mama.
Nze nadde simanyi ne bayogerako n'okwogerako nadde nze ndi mu kunoonya mukyaba. Pozi olina emyaka emeka? 16. Nawe otandise okuwaganyala. Edda maama. Nasa naze nze kunoonya. Towuliriza nga bigambo bya kisiru oyo atandika okwogera tambula vaawo ogenda obadde okyakola woti. Rachel. Eno ensi ogiraba olabanga eringa ekyali engazi. Mama wange enfunda. Efunda nebiranga omanya katuli k'empiso. Oyina emyaka 16. Oyimiridde owuliriza ebigambo eby'ekisiru byakubuulira. Bayo mutyaba boda bakuweeyo. Ogenda okoleyo ki? Mwana wange weegendereze. Eno ensi gy'olaba eno. Si nyangu. Tuli mu mbeera si nnungi tulina ebyokutetenkanya buli kimu kyakuyiiya buyiiya. Tekikweweesaayo olw'okubanga mbuyagala maama bamuwe ennyumba oyagala mwebake bulungi tugenda kusula wano. Wa? Enkya tukeera ku makya tutetenkanye wa gye tudda. Kiwedde. Tambula tugende. Tambula! Kasiru wala. Celebrity track.